okuba nti waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'omukutu gwa Salt Media n'emikutu gy'amawulire emirala. Bannaffe abakubiddwa kituufu baatugambye nti babadde babakuba, omu ku babakubye bagambye gwe nkumanyi okolera TV gundi mwe mbadde mufulumya amawulire gano, naye essaawa eno twagala kukitwala nti kyakoleddwa ku levo ya buntu. Fe mu Uganda tetumanyi nti emikutu gy'amawulire gyewalana era kitumalamu amaanyi bwe tulaba ab'amawulire nga beewalana. So tuddamu okugumya bannayuganda bonna nti bannaffe abakoze kino twagala kubatwala ng'abantu, tetwagala kukitwala ng'omukutu gw'amawulire. Salt Media yayungudde abantu baayo bamenye amateeka, ekyo bwe baali batusomesa tekiriiyo, era tumanyi nti ekyakoleddwa bano abantu bajja kujja bo bennyininyini ng'abantu. Tukimanyi tewali butakkaanya wakati w'abamawulire bakolera mikutu mirala n'omukutu guno ogw'amawulire ogwa Pastor Bugingo. Okusookera ddala nga ujja tugenda kubawandiikira amabaluwa, tigenda kukoma ku kino, tugenda kubawandiikira amabaluwa. Amika Ssaabawandiisi waffe agenda kubawandiikira amabaluwa abayite ku kitebe kyaffe ekyawujja mu nnaku n'essaawa ezinaaba ziteekeddwawo. Betwogerako bali abantu basatu abamanyiddwa, kuliko muganda wange Robert Mutebi, kuliko mukulu Charles James Senkubuge siyaasa. Bali mu ssomero titwetooloola bwe tuti Mutebi, nze nkusaba ekintu kimu, sagala tuwanvuye ensonga zino. Njagala ozze essimu zange 2 Samsung S6 neka Itel akatono ne sente zange tutwala 2 wajje mu nsawo nga muntadde mwala munyigira mwala batumutuka ne mutuka n'okunkuba batuni ku mutwe singana hadi sabadde kyelementi ky'amawulire mwadde mwagala kunzita. Nze kyensaba nga nze ensonga z'abakama baffe